Musukulu mu by'obusuubuzi abakulira ebyenjigiriza balajanidde ebitongole ebigabirizi by'obuyambi okuli UNICEF, Save the Children, World Vision n'ebirala badduukirira bakwatizeko Minisitule y'ebyenjigiriza mu kuyambako ku masomero naddala gagolokedde obuzibu mu kwetuusaako ebyetaago. Kiddiridde ensimbi z'ebyenjigiriza nazo okusalikako nga mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2021 okuva ku buse 3,397 nga kati yakuba obuse 3,286. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2021 enkyukakyuka mu mbalirira etwaliddemu n'ebyenjigiriza nga ku mulundi guno byakuweebwa obuse 3,286 bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Okusalika kw'ensimbi kuno kwennyamiza ne Minisita w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza mu ggwanga bwe yali alabiseeko mu kakiiko k'ebyenjigiriza mu Paalamenti, era ono yategeeza nga Minisitule bw'egenda okulemererwa okutuukiriza ebyetaago byayo by'erina okukolako mu mwaka gw'ebyensimbi 2021. Ku Minisita kwegattiddwako n'abakulira ebyenjigiriza okuva mu disitulikiti z'eggwanga ez'enjawulo nabo abatandise okusattira olw'okusalika kw'ensimbi era bagamba Uganda yakwongera okugwa ku mabanja. Of course, the cut in the budget for education and sports sector means that the government might be forced inevitably to borrow here and there. Bano bwe batyo bakowodde ebibiina ebigabirizi by'obuyambi eri abaana n'amasomero okuvaayo badduukirire Minisitule y'ebyenjigiriza. UNICEF, like World Vision, Save the Children, we can name others. Bayina nti okulaba nti bakole advocacy, kulaba nti Ministry of Education and Sports yafuna esente z'okulabirira amasomero. Ensimbi z'ebyenjigiriza zasaliddwako obuwumbi obusoba mu 100 era abakulu mu byenjigiriza bagamba nti kyakukosa abayizi mu masomero olw'obutatuusibwako byetaago omuli abasomesa abamala n'ebirala. Once we see also development cuts in this budget framework paper in this 2020-2021 budget, you see the affected areas are the development part of the budget. Bino byonna bituukiddwako ekitongole kya CS-BAG ekimu ku birondoola embalirira y'eggwanga bwe kibadde kisisinkanya abantu ab'enjawulo omuli ne Minisitule za gavumenti okukuba ttooki mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2021. Julius Mukunda akulira CS-BAG wano wasinzidde naye n'alaga obwennyamivu olw'ensimbi ennyingi gavumenti ze yeewola ate n'eremererwa okutuukiriza ebigendererwa byayo omuli okukola enguudo n'ebirala ng'ekwasaganya buli kimu. Bw'atyo asabye gavumenti bulijjo okusookanga okukola ku ebyo byesobola okwetikka ebimalirize olwo ate ekwatagane n'ebirala. Waakiri twandigezaako ne tutandika mpolampola ate nga tweyongeraho. Si kirungi kutandika projects nga 10 omulundi gumu ate nga tetusobola. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukulumu.